Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency the elected President of Uganda, omukulembeze w'abantu, omunoonyereza w'eggwanga lino, ekitangaala ky'eggwanga, President yalondebwa bannayuganda, omwagazi w'abangi, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, alina kyagenda okuleetera Mwami Tebukabulwa. Tusuubira nti kino Museveni tajja kyagala. Weewaawo yeefuula omugezi ennyo, yeefuula ategeera, naye ebimu bigenda mmusukkako. Mwami Tebukabulwa, tukugamba wano bulijjo nti Uganda, bannayuganda bajja tuuka one time bayimuke, beerwaneko bagambe ekimala kimala. Lwe banaayimuka tetumanyi waayo onaasigala. Ninga baganda bange, mikwano gyange, ndi wano bajjukiza President ate alina kyali mu kusosootola. Kyali mu kusosootolola eggwanga. So mbasaba baganda baffe, mikwano gyaffe, tumanye nti tugenda kufuna eggwanga eddungi etugenda okwenyumirizaamu, erigenda otuwa amaanyi, erigenda otuwa obuvumu, ate erigenda otutwala mu buwanguzi. Tusigale nga tumanye ekyo, kubanga tukiraba nga kya muggundu, tukiraba nga kya muwendo, era tukiraba nga kigenda tutwala eyo gye tugenda okuba nga tulaga. Kankuwe tactics His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine zagenda okuba nga akozesa tusobole okununula eggwanga lyaffe Uganda etambule ng'egenda mu maaso, na buli muntu abeere settled, buli muntu abeere comfort, era buli muntu aginyumirwe. Ekyo tukkiriziganye. Naye kyo ki ekiyimirizaawo ekizibu kino ekya General Museveni? Era ki ekimukuumiddewo? Obadde okimanyi nti ye Parliament? Obadde okimanyi nti eyo Parliament gwe gyoyita Parliament ekyo ekiyumba gwakisindikamu abakituulamu? Era General Museveni agenda okubalaba n'abagwa mu buufu nga gwabasindiseeyo. Kitegeeza bw'otabasindikayo tasobola kubategeera. Kaakati kitegeeza nti ekyo ekiyumba gwe kyoyita Parliament gwakiyimirizaawo gw'omuntu wa wansi gwe Munnayuganda, kubanga gwakeera ku makya n'osimba mu musana n'olonda abantu bano nze besitakyayita ababaka b'embita kati embiidi n'obasindika mu kiyumba ekyo gwe kyoyita Parliament, nze kyempita ekiyumba ky'embizzi, gwabasindikawo awo. Kitegeeza bw'okeera ku makya n'ogamba asijja basindika yaawo tebasobola kuyingira waawo, kitegeeza gwe maanyi gaabwe. Kyokka ate nakiri ekizibu ekya Museveni nakyo abakiyimirizaawo ye Parliament eno. Ekyo ekizibu tekisobola kusigalawo na kubeera n'amaanyi nga Parliament eyo teriiwo. Kulwaki? Amateeka gonna ennongoosereza ezijja mu ssemateeka w'eggwanga zikolebwa wano mu kiyumba kya Parliament, eziremeza General Museveni oyo mu buyinza. Ezo ennongoosereza zonna ziyita mu kiyumba ekyo kyoyita ekya Parliament, okugeza age limit ne term limit. Bwe yayagala okutigaatiga mu ssemateeka yakozesa Parliament, era yakozesa babaka bano betukeera ku makya ntulonda ne tusindikaawo. Okitegedde? Kati kitegeeza nti tasobola kusurvivinga without ekiyumba kino. Ekyokubiri, essente yonna eri mu kubbibwa, omunyago gwonna Museveni gwatwala kuyita mu Parliament wano. Museveni tabba najja n'atwala kivandulo nti atutte mu maanyi, nedda. Abba ng'ayita mu mateeka aga Parliament yennyini. Olina jja nagamba ogwo omunyago gwagenze naye gwayise mu mateeka, kubanga Parliamentary Budget Committee yatudde era neeyise embalirira eyo. Akakiiko ka Parliamentary Budget Committee katuulako baani? Babaka bammwe bemukeera ku makya ne mulonda ne musindikawo baweereza. Guno omunyago gw'owulira nti Magoora bamuwadde biliyoni 5, Roko bagiwadde biliyoni 4, Aya bamuwadde biliyoni 6. Okiwuliriza? Aswani Simanyi Sugar bamuwadde biliyoni 3. Basajja balaba bamuwaddeyo 4. Amusinzeyire bamuwaddeyo 2.5. Kuno omunyago gwonna tebakulya ekinusu, tebakusiriwaza. Ababaka bammwe aba Parliament be baguyisa. Kyokka we bamala okuguyisa
ne bajja mu nkubo za parliament ne beetega obukamera aba NBS aba NTV mainstream media zibawo nga zibalinze ne bajja ne bakulaga nti babadde tebakkaanya na byayisiddwa byagenze naye nga iniriyo sense omunyago guno we guba guyita batuula wamu ne bakkaanya ne wabawo abalina okuzannya kaadi eyo nti ebyayise babadde tebakkiriziganya nabyo kubanga beekwasa nti NRM yesingamu ababaka abangi naye abaffe NRM we bayesingamu ababaka abangi mu kaseera k'okuyisa budget zino embalirira zino aba opposition abatula kakiiko ka parliamentary budget committee lwaki tebakaamuka ne bakavaako ne bafuluma parliament abaffe mmwe we mubanga muli kwalaali naddala mu aba opposition lwaki temwekandaga ne mufuluma parliament ne mugamba temugenda kudiiringa mu bino mu bubbi buno lwaki kakati kikulaga nti wano kino ekiyumba bakitegera nti kyakutulira mu ddiiro kakati bo gw'omulonzi ali mu constituency bakitegeera bulungi nti gwe bagenda kujja bakuweka ambulance omubaka aguze ka ambulance ng'alinga yali mu ministry ya health kyokka ministry ya health ng'etwala embalirira aguze ka ambulance akataddeko ekifaananyi donated by omubaka gundi ne gundi baguze butenti baguze obutebe mukola obwalo obugulupu bwa nigiina mubajje bayiwemu akasente bwakwekulaakulanya okiwuliriza bulungi nnyo obutenti mbongedde kuba bubagulidde babazimbidde enzizi dinzize enzimbi enzizi nzese kitrakita mpisizaamu mu kkubo egyo emirimu si gya mubaka olwalira essente bali mu kuzibba bazeewa beekwasa nti bazikomyawo mu constituency bazibawa njagala mubemu amagezi abalonzi njagala mutegeere okibuliza egyo emirimu si gya mubaka omubaka olwaleero si yalina okugula ambulance Ministry ya health omubaka alina kuba mu parliament n'amanya nti ministry ya health ensindiseyo sente mmeka omubaka alina genda n'akola oversight mu constituency n'amanya health center for erina abasawo bameka eddagala lijja mu budde abasawo bano basasula erina ambulance mmeka gidi emirimu gy'omubaka naye bannayuganda we tutaazuukuke ino parliament bano batukinaggukako lwansonga bakimanyi tuli beebafu tetulina kye tugenda kubakola naye bano ababaka tudiiringa nabo 23 waliwo okumakinga okugenda ku parliament okwekalakasa olw'obulyake n'obubbi mpuliriza bulungi kino we kitulema the next nakyo temwekwasa ndi kisobola okugaana abantu bano tuwangaala nabo tumanyi amaka gaabwe tumanyi we bakasiba tumanyi we banywera tumanyi ne bu business bwabwe bana abantu 226 asembedde batandise okutegeka obukolokolo simanyi buno bu tournament mu bafubo tule emisinde mu bagobeeko obuzindala abasobola okupama mupame mu buveera mutegeke byoyo mwe bamu abantu b'embalala mmwe munyo ku bongo muteeketeke embuto muje ku magi niwe kuba kupama mu mpitambi muzipame zino muzikatuke mu buveera mukasuke mu bikomera byabwe tebalina kuweebwa kazindaalo bu ambulance mba musobola mu butuuze emipiira bana abasajja mubateeke ku muli bajja kuddamu ku magezi bajja kimanya the without us they cannot operate okitegedde eggwanga likkirira bano abakongojje mmando Museveni betu batudiringa nabo ekinyose kireko parliament wano kukola parliament eno tubanga tetulina muzira kisa asobola kugituyibirako kibomu kakati ffe tusobola okwediringira n'ababaka bano individually kubanga gwa kasente ke bakuwa 2,000 kakiro ka sukali akatika sabuni olwaleero bakabala mu bilioni na bilioni nga beekwasa nti gwo basabiriza okategedde atakuuma mbeera ku tukiriziganye naye kyo ki ekiyimirizaawo ekizibu kino ekya General Museveni era ki ekimukuumiddewo obadde okimanyi nti ye parliament obadde okimanyi nti eyo parliament gwe gyoyita parliament ekyo ekiyumba gwakisindikamu abakituulamu era General Museveni agenda okubalaba n'abagwa mu buufu nga gwabasindiseeyo kitegeeza bw'otabasindikayo tasobola kubategeera kakati kitegeeza nti ekyo ekiyumba
gwe kyoyita parliament gwakiyimirizaawo gw'omuntu wa wansi gwe Munnayuganda kubanga gwakeera ku makya n'osimba mu musana n'olonda abantu bano nze besitakyayita ababaka b'embita kati MBD n'obasindika mu kiyumba ekyo gwe kyoyita parliament nze kyempita ekiyumba ky'embizzi gwabasindika waawo kitegeeza bw'okeera ku makya n'ogamba asijja basindika yaawo tebasobola kuyingira waawo kitegeeza gwe maanyi gaabwe kyokka ate nakiri ekizibu ekya Museveni nakyo abakiyimirizaawo ye parliament eno ekyo ekizibu tekisobola kusigalawo na kubeera n'amaanyi nga parliament eyo teriiwo kulwaki amateeka gonna ennongoosereza ezijja mu ssemateeka w'eggwanga zikolebwa wano mu kiyumba kya parliament eziremeza General Museveni oyo mu buyinza ezo ennongoosereza zonna ziyita mu kiyumba ekyo kyoyita ekya parliament okugeza age limit ne term limit bwe yayagala okutigaatiga mu ssemateeka yakozesa parliament era yakozesa babaka bano betukeera ku makya ntulonda ne tusindika okitegedde kati kitegeeza nti tasobola ku surviving without ekiyumba kino ekyokubiri essente yonna eri mu kubbibwa omunyago gwonna Museveni gwatwala kuyita mu parliament wano Museveni tabba najja n'atwala kivandulo nti atutte mu maanyi nedda abba ng'ayita mu mateeka aga parliament yennyini oli najja n'agamba ogwo omunyago gwagenze naye gwayise mu mateeka kubanga parliamentary budget committee yatudde era neeyise embalirira eyo akakiiko ka parliamentary budget committee katuulako baani babaka bammwe bemukeera ku makya ne mulonda ne musindikawo baweereza guno omunyago gw'owulira nti Magoora baamuwadde biliyoni 5 Roko bagiwadde biliyoni 4 Aya baamuwadde biliyoni 6 okibuziza Aswani Simanyi Sugar baamuwadde biliyoni 3 basajja balaba baamuwaddeyo 4 Amusinzeyire baamuwaddeyo 2.5 kuno omunyago gwonna tebakulya ekinusu tebakusiriwaza ababaka bammwe aba parliament be baguyisa kyokka we bamala okuguyisa ne bajja mu nkubo za parliament ne beetega obukamera aba NBS aba NTV mainstream media zibawo nga zibalinze ne bajja ne bakulaga nti babadde tebakkaanya na byayisiddwa byagenze nenga iniriyo sense omunyago guno we guba guyita batuula wamu ne bakkaanya ne wabawo abalina okuzannya kaadi eyo nti ebyayise babadde tebakkiriziganya nabyo kubanga beekwasa nti NRM yesingamu ababaka abangi naye abaffe NRM we bayesingamu ababaka abangi mu kaseera k'okuyisa budget zino embalirira zino aba opposition abatula kakiiko ka parliamentary budget committee lwaki tebakaamuka ne bakavaako ne bafuluma parliament abaffe mmwe we mubanga muli kwalali naddala mu aba opposition lwaki temwekandaga ne mufuluma parliament ne mugamba temugenda kudiiringa mu bino mu bubbi buno lwaki kakati kikulaga nti wano kino ekiyumba bakitegera nti kyakutulira mu ddiiro kakati bo gw'omulonzi ali mu constituency bakitegeera bulungi nti gwe bagenda kujja bakuweka ambulance omubaka aguze ka ambulance ng'alinga yali mu ministry ya health kyokka ministry ya health ng'etwala embalirira aguze ka ambulance akataddeko ekifaananyi donated by omubaka gundi ne gundi baguze butenti baguze obutebe mukola obwalo obugulupu bwa nigiina mubajje bayiwemu akasente bwakwekulaakulanya okiwuliriza bulungi nnyo obutenti mbongedde kuba bubagulidde babazimbidde enzizi dinzize nzimbi enzizi nzese kitrakita mpisizaamu mu kkubo egyo emirimu si gya mubaka olwaleero ssente bali mu kuzibba bazeewa beekwasa nti bazikomyawo mu constituency bazibawa njagala mubemu amagezi abalonzi njagala mutegeere okibuliza egyo emirimu si gya mubaka omubaka olwaleero si yalina okugula ambulance Ministry ya health omubaka ina kuba mu parliament n'amanya nti ministry ya health esindiseyo sente mmeka omubaka ina genda nakola oversight mu constituency n'amanya health center for erina abasawo bameka eddagala lijja mu budde abasawo bano basasula erina ambulance mmeka njijji emirimu gy'omubaka
naye bannayuganda we tutaazuukuke ino palamenti bano batukinaggukako lwansonga bakimanyi tuli beebafu tetulina kye tugenda kubakola naye bano ababaka tudiiringa nabo 23 waliwo okumakinga okugenda ku palamenti okwekalakasa olw'obulyake n'obubbi mpuliriza bulungi kino we kitulema the next nakyo temwekwasa ndi kisobola okugaana abantu bano tuwangaala nabo tumanyi amaka gaabwe tumanyi we bakasiba tumanyi we banywera tumanyi ne bu bizinensi bwabwe bana abantu 226 asembedde batandise okutegeka obukolokolo simanyi buno bu tournament mu bafubo tule emisinde mu bagobeeko obuzindala basobola okupama mupame mu buveera mutegeke byoyo mwe bamu abantu b'embalala mmwe munyo ku bongo muteeketeke embuto mulye ku magi niwe kuba kupama mu mpitambi muzipame zino muzikatuke mu buveera mukasuke mu bikomera byabwe tebalina kuweebwa kazindaalo bu ambulance mba musobola mu butuuze emipiira bana abasajja mubateeke ku muje bajja kuddamu ku magezi bajja kimanya the without us they cannot operate oshitegedde eggwanga likkirira bano abakongojje mmandwa musebe betu batudiringa nabo ekinyose kireko parliament wano kukola parliament eno tubanga tetulina muzira kisa asobola kugituyibirako kibomu kakati ffe tusobola okwediringira n'ababaka bano individually kubanga gwa kasente ke bakuwa 12,000 kakiro kasukali akati ka sabuni olwaleero bakabala mu biliyoni na biliyoni ngabe kwa santi gwo basabiriza okategedde atakuma mbeera ko tweyanziza nnyo muganda waffe Noah Mutwe webale ebigambo ebirungi ebyo byogasa okuswago webale kolaganiramu ne bannayuganda webale kutangaza abantu maaso ate era n'okubagula amaaso tusuubira nti tugenda kukola bingi ebyenjawulo abalala balowooza nti tusobole byonna ffe abagenda obisobola ate tujja bituukiriza for God and my country.